Ebitundu 2 ku buli 100 be bakyala bakola ku mikutu gy'amawulire bwogeraganya n'ebitundu 80 eby'abasajja abenyigira mu mulimu guno okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya Uganda Media Women Association. Ensonga omuli abakyala abamu okubanga bakyetya okwenyigira mu mulimu guno, bannannyini mikutu gy'amawulire abamu okwagala okukozesa abasajja bokka, ze zimu ku nsonga ezeetawo obutali bwenkanya mu kikolwa ky'abakozi abakozesebwa ku mikutu gy'amawulire. Then we have to improve the quality of reporting that affects gender mainstreaming efforts. Then to undertake research, monitor and evaluation. Unfortunately, I didn't come during the time of introduction, but I don't know how many media house owners are here. If I were them, I would take gender mainstreaming in media as very important. Mu kukubaganya ebirowoozo, abakozi ku mikutu gy'amawulire egimu ssaako ebibiina by'obwannakyewa bategeezezza ng'obwenkanya mu kikolwa ky'abantu mu mawulire bw'ekikala okusoomooza okw'amaanyi olw'abakyala abatono abaweebwa omukisa okwogera mu mawulire kyokka abalala ne batafiibwako. Be very clear about the asks. What do we want them to do? Be it stakeholders like you and women, what does the strategy, what do you want us to do? The ownership of media, as we talked about, is something that's crucial in this advocacy program. So that I would feel that you might even want a separate strategy for. Akulira ekibiina kya Women Margaret Center mwagamba nti wadde wakyaliwo okusoomoozebwa, emisomo gye bateeka giyambye okukyusa ekifaananyi ky'abakazi abakola ku mikutu gy'amawulire. Naye omwaka oguwedde na guno twayongezaamu amaanyi era tugenda tulaba ebibala bwebiri kubanga tutandise okulaba nti engeri abantu bwe bawandiika bakyusizaamu. Margaret wabula akyukidde abakyala obutafaayo okwerwanirira okulaba nga bateekebwa ku mwanjo singa abakulira emikutu gy'amawulire baba bavuddeyo okulanga nga beetaaga abakozi apya ku mikutu gyabwe. Mu bwongo bw'abantu batono ate nga Uganda erimu nga millions nga 42 naye amaloboozi agali ku mpewo agali mu newsprint. Obutali bwenkanya mikutu gy'amawulire n'emirimu emirala, abantu abasinga baweesebwa ku byobuwangwa bwa Africa okuviira ddala mu ntandikwa obwasinga okuteeka abasajja ku mwanjo okwawukanako ku bakazi. Joseph Muyingo, Delta TV, Masukulu.